Balamusiza nnyo baganda bange, bato bange, mulimu bakulu bange, basinga muli bato bange. Kookie. Kookie mpozi. Kookie oli muto wange. Kookie muto kyana kito ekyo. Bannange, noonya ebigambo ebituufu. Ekisooka mbeebaza nnyo bannamawulire abasinga mufuuse baana ba wano. Mutambudde naffe olugendo lunene nnyo, twakava mu bivulu byange. Mwebale nnyo 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 byonna bye mwankolera. Damasika nnyambye okuddamu balabako, okubeebaza ennyo. Mwebale nnyo, abasinga mwafuuka ba mu nju. Edda ennyo nga abamawulire bw'obalengera oyita eri bw'oti nga bakakati nkoze eki. Naye abasinga ku mmwe tugenda myaka ba 7 ba 10, temutukoze bubi, mutuyambye ozimba ekkanisa, mutubeereddewo nnyo. So nayagadde nsooke nkozesa akakisa kano muto wange ono mutabani wange we yabayise mbeebaze byonna bye mukoledde Katonda ne bye mukoledde, munjagadde, mutwagadde. So thank you so much. Kuba abasinga saddamu balaba, nga omanye ensi etutwala speed, saddamu balaba beebaza, but thank you abamu ku mwenyina ennamba zammwe personally. Mwebale nnyo nnyo nnyo, ddala ekivulu ekyakaggwa oba ebivulu ebyakaggwa ku Africana ne wala yonna. Thank you so much individually, and I mean it. I'm not putting up a show. Era Damasco bwe yaŋŋambye nti abayise ne nga guno mukisa mulungi mbeebaze. So mwebale nnyo byonna bye mukoledde Worship House, okuviira ddala eri nga teeka zi concert enkuba ze zatonnyamu nga tuzimba church. Kumpi mu abazimba church literally, kubanga ffe tetulina TV. Juzi twakola radio bagita church radio naye eri online, tenajja ku FM online. So thank you byonna bye mutukoledde. Is this the new trend or because you've been in this industry for a long time? Emikolo mu nkukutu. N'ebivulu ebimu temubiranga, emikolo mugikola mwekwese, ki ekigenda mu maaso g'omusolo? Nze sinnakolako mukolo mu kikomera. Abagikola nga gwe abadde mu industry for a long time. Abalokole. Ataddeko ako kale. Nga abalokole ddala. Nze bye mwogerako sibimanyi. Also, but we'll get a trend here. We have an invitation to Mukolo gwa. I think I'm one of them. For example, case in point, beating an Abuno Levixone goes on Coronata, so we will not call Google not eat. Simanyi kyombuuza. No comment. Ekibuuzo kyombuuza kinyinze, kimmezze. Eki amateeka gaaki okola ki oguliwa omukolo ki dani nze nabadde ttaka sinnadda Musumba abantu bakoze kwendera mu katani golimu abalokole ningi nnyo ane singa abantu etuulira nga fana mawulire munno like obeera mu church bakusobola okuyita banna bali mu church mujaganyize wamu nataku milestone ngazi we banaabayo emikolo ng'egyo egito nga gituuse mu budde bwagyo naawe oneekweka oba onooyita abantu n'abagoberezi n'emikwano gyo okubeerawo. ani yeekwese temulina nnamba zaabwe nze munveeko mbasaba tubeere ku mukolo gwa Damasiko. Nze ebyemikolo sibimanyi. Okola ki? Okola ki? Kuki? Mukolo ki? Wa bannange nsaba tuwagire Damasiko ebyemikolo gye mwogerako
sibimanyi ogwange nzize bayita mu konsati ya ddama bannange emikolo bwe girituuka tulijoogerako